At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Wow. Waliwo omukozi w'eddagala wano Nakinku akoze eddagala alabikiddeko ku TV nga mutufu awonyezza abasukaali ng'owa sukaali ekigere kumpi baali bagenda kitemako n'amuwonya. Awonyezza abakansa ne badda ate era abantu bamuwaako obujulizi ne Kahindo tafiire ye kennyini yagamba eddagala lye likola ki? Likola. Tuba tuli awo twamukoleeterako wano mu mboozi yaffe ng'agoba abantu ku ttaka. Olwamala ne bagenda mu kooti kituufu nga yagula mayiro 2 ng'abamu bagamba nti yagula nagundi naye ka 10 kyokka kyokka naye era ne bigenda mu kooti kati ng'olwo awawabira RDC ne chairman. Kakati wamala okuwabawaabira mu gundi mu kooti ye n'agamba nti ye kyayagala ettaka liri ekyayagala ki? Busuulu. Bano bagezaako okulemesa abantu kumuwa busuulu nti bali babanga bapangisa era ye yasikira buvunaanyizibwa. Kooti omusango neegusala negamba nti Senfyuka bamuwa obusuulu. Tuba tuli awo nga ono omutegesi w'ebivulu eyafuuka gundi nga mwerabidde manager eyafuuka Kayemba Solo ngadda mu parliament ng'agamba nti Senfyuka agoba abantu ku ttaka ne bayita Judith Nabakooba bakole ki? Abinyonyerezeeko. Judith Nabakooba wiiki eno yakomyewo ate kooti eri yeetegereza ebiwandiiko bino ebya Senfyuka n'abiraga ne bannamawulire nti mu butuufu ettaka lirye bwoya. Judith Nabakooba agenda akomawo ng'agamba Senfyuka talina yadde n'akajiiko k'ettaka n'akamu. Awo njagala tutandikire mukulu kabuye naye nga tetunnatandika Sundus Exchange be bateekamu ssente gwe sinzira gy'osinzidde yonna oweereze ssente e Uganda, Kenya, Tanzania, Somalia, Eritrea, Pakistan, USA, Canada, UK. Omuntu ajja zifuna direct ku mobile money. Oli wazifuna ku mobile money oba ogyewo ebizibu byonna byonna ebyokuweereza ssente abantu ekisooka ne batenigidde olugendo okugenda okugjayo ssente ezo wonna we baba bazijje. Mukulu kabuye mukulu Senfyuka oyo Senfyuka ono kansooke mbawe egundi ekifaananyi katono nnyo ebyo byonna nga weebiri yagula ettaka ekituufu. Senfyuka obugagga bw'alina bwenkanawa. Senfyuka yagula ettaka. Ekisooka saagala ababalime nti Senfyuka talina ttaka. Senfyuka azaalibwa ku kyalo ekyo Budda. Yazaalibwa akulirako. Ekitegeeza nti yagenda okwagala okugula ng'amaze okulondoola ettaka obulungi. Ku kyalo kwakulidde yazaalibwa nga wa kibanja nga talina ttaka. Yazaalibwa mu famire enjavu. N'akuzibwa omukadde eyalina amagezi eyali omwavu jjajjaawe mu bwavu bwe neyerekereza obutagula gomesi mpya nakulya nnyama n'aweerera omwana n'asoma. Senfyuka bw'amala okusoma ajja mu Kampala afuna chance afuluma agenda ebweru United Arab Emirates atandika okukolerayo. Bw'atandika okukolerayo Senfyuka atandika okufuna ssente agaggawala. Bw'afuna ssente agaggawala adda ku kyalo kwe yazaalibwa kwe yakulira. Ekyalo akimanyi omutaka amumanyi era yazaalibwa bawa obusuulu bw'omutaka. Omutaka Bulega ne Bulega yafa. Bulega asigaza ettaka eryo ekyalo kyonna yayina abaana nga bw'omanyi nti ebiseera okuva mu myaka gy'ensanvu
Idi Amin yali yayimiriza obusuulu nga yabugoba nga yajjawo bwannannyini ku ttaka. Kati obusuulu bwe bwayagala okudda wano mu gy'ekinaana nga Museveni amaze okuwamba teyabwagaliza olw'ensonga nti abantu abasinga bali beetabye mu lutalo tebaayina ttaka, tebaali bataka. Obusuulu ne babuteekako nusu lukumi, omuntu okuwaawo ettaka nusu lukumi. Kati abantu kye batunuulira abaayina ettaka nti kyakunyoomoola, nusu lukumi tebasobola lukwata. Kati abantu abasinga tebaabanja busuulu obwo, abalala baalimu angova ya Amin okuba nti yabujjawo. Abantu abasinga tebaafaayo kumanya ani nannyini ttaka namuwaki busuulu. Kati abatuuze abali ku ttaka olwo baali tebakyasasula famire ya Bulengo olw'ensonga yali amaze okufa. Tebamanyi naani bagabanya ani landiroodi waabwe. Babeera ku ttaka nga tebasasula busuulu nga n'abafamire tebajja kububasaba. Abafamire bwe baatuuka ne batunula ng'ettaka tebalina kye balifunamu. Administrator waabwe n'akwata ettaka. Senfyuka ye bw'atuuka ku kitundu olw'okuba yali amaze okufuna ssente ng'agenzeko ne mawanga g'ebweru ategedde omugaso gw'ettaka, n'akwatagana ne administrator ku lw'abaana ba famire ya Bulega ng'ekiramu kyabwe kyali kiraga okugabana, ne bakwata n'agula ettaka miliyoni esoba mu 15,000 mu myaka gya 2006. Oyinza okulowooza nti nno 15,000 abaana nalaba tebakaayana okuggyako omu. Sooka owulire kyenkugirayo kyenkugamba. Omuntu asobola okuga nti Senfyuka yagula ettaka miliyoni 15,000. Miliyoni 15,000 okutegeeza aligulamu 2,600. 2,600 okulaga ekyangu. Kiro y'ennyama yali egula siringisi 3,000 eza Uganda. Kati essaawa ya leero ennyama egula $1,100. Kati sipiidi eyo oba okubisaamu ettaka nti essaawa ya leero bwandibadde buwumbi bumeka. Oli asobola okuwulira n'aga nti ettaka yaligula ssente ntono mayiro 2. Naye kijjukire nti ebiseera ebisinga ssente zikyuse bukyusi. Nti wagulira ettaka ebiseera ebyo dola yali egula 1,800. Kati dola erimu 3 mmeka mu 800. Ssente zaali nnyingi. Bali abafamire balaba nga tebafuna mu ttaka ne baliguza Senfyuka. Senfyuka ettaka ne libeera ne lyokumala ebbanga okumala okola process. Kati obuzibu bwe buvwa Senfyuka bw'ajja ayingira mu bino ebyokuvumbula. Kati bw'ayingira mu byokuvumbula ayagala akozesa ettaka eryo okulimako emiddo, okulimako eddagala gy'ebikolo bye okukola ku bulwadde. Senfyuka ye muvumbuzi w'eddagala lya kansa ne sukaali. Si gamba eriweweeza wabula aliwonya kansa ne sukaali. Kati ayagala agwa mu kakodyo, akola abaali bamutega abagwamu. Kati afaanagana abagagga abalala, kuba abagagga abalala kye bakola bw'atuuka aba ayagala obbagoba ku ttaka tayagala basasula muveeko bw'aba agenda okukozesa ettaka eryo. So kyakola agenda n'atandika okufuna abantu baalaba abasinga okuba ab'amagezi, ab'empaka abasobola okuyamba ku bannaabwe okulemera ku ttaka eryo. Basooka n'akwata n'abavunaana trespass. Bw'abakuba mu kooti ebasalira omusango gwa trespass olw'ensonga teri wa kibanja alina mpapula. Kuba Senfyuka ettaka lya Bulega aligula naye kwakulidde. Bano abamanyi bulungi tewali mpapula kuba naye oba wasikira kibanja kya kitaawo. Tebaamuwa busuulu. Amateeka gavumenti ge yakola galaga nti omuntu bw'atawa busuulu myaka 3 kimumala omugobesa ku ttaka. Senfyuka ayita mu lukujjukujju avudde mu biri ebyanti bano twakula nabo ku kyalo. Ayagala agoba abantu bano asooka akwata abantu 7 abawaabira abagagga. Bamanyi abalina ku magezi abasobola okuyamba bannaabwe. Ng'era abagagga abalala bwe bakola asinga okwogera bwe bakwata ne basooka basiba agenda okuvaayo ng'awanise. Kati Senfyuka agenda okukozesa akakodyako ne yeerabira nti bali ababikola okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira. Abo ababikola balina sapoti mu gavumenti, okitegeera. Kati Senfyuka neerabira nti ayemanya endwalira takuba namuŋŋoona, alina obuzibu. Kaakati bano be yateekayo bano baayagala okulwanyisa. Jjukira mu kkooti tebasobola kufunayo buwanguzi. Bagenda ew'omubaka waabwe Kayemba Solo. Nze Kayemba Solo abantu abasinga njagala mukitegeere, njogera ku muntu gwe mmanyi. Kuba nawuliddeyo abamugamba Kayemba abagagga bamukozesa biki nedda. Njagala mbabuulire Kayemba alwanirira abantu b'ebukomansimbi. Njogera ku Kayemba Solo gwe mmanyi mu myaka 15 nga nsulako naye mu kitanda kimu enkazo bwe tumanyiganye mukwano gwange. Kyasobola okukola nkimanyi ne kyatasobola okukola. Kayemba tasobola kwetaba n'ababbi baagala kubba ttaka lya Senfyuka. Kayemba ng'omuntu gwe baalonda
kyayogera kituufu abatuuze be bamutuukirira bona lebo omusajja atugoba ku ttaka ebyalo bibiri Kayemba yali talina kutuula kati ebyo basobola okwogera nti Kayemba yeetabye Senfyuka byaga nti Kayemba bamukozesa teri akozesa Kayemba Kayemba kyakola kyateekeddwa okukola kuba Kayemba si muntu wanguzi oyinza kutwala nti okola ki ye ayogera kituufu ate era Kayemba si ali obubi tali bubi ayinawo agenda okuyingira palamenti abadde agenti w'abemipiira atunda abantu mu mawanga g'ebweru abazanyi b'emipiira sente akwatira mu ddoola kitegeera sente alina nyingi siga nti yandibadde agenda bamukozesa kweri ttaka ekyo Senfyuka bayogera ekyo abamukyamu ng'amateeka bo balina kubeera ku bantu bangi kati Senfyuka wagwira mu kakodyo awaabira abantu bano kati bano abamulwanyisa mu kuvumbula eddagala lya sukaali baba bafunye omuwaatwa babadde bamufunye kuba abadde ng'aligaba bamutiisatiisako n'okumutta n'asaba n'obukuumi poliisi gavumenti yamuwa abakuumi 2 bokka okitegeera omusajja ng'oyo ekyebbeeyi kya Uganda kyeyina kuba singa eddagala eryo ligenda mu katale ne mumuyamba ne balikola ne muliteeka ku katale tewali kyabugagga Uganda kyebeefunye kyenkana ddagala eryo kuba ensi n'ensi ebonaabona ne kansa ne sukaali tetwetaaga na kusima mafuta singa omusajja oyo aba akoze eddagala eryo naye baamulwanyisa n'asaba obukuumi baagala kumuta baamu abasirikale 2 naye Kayindo tafiire bw'aba atambula mu maaso abeerako emmotoka ejjudde abasirikale amagye neyeemabega atambula n'emmotoka 3 konvoyi kumpi atambuliramu n'abajaasi 20 naye omuvumbuzi ayeetaagibwa Uganda yonna baamu abasirikale 2 ate ng'eddagala gye bangi baliwako obujulizi nti baba batuuse ku mugo gw'entaana gye bawo eddagala likola naye obuzibu tulina olumbe lw'abazungu naye ate nga bakozesa baddugavu bannaffe be bakwata abantu ne babateeka mu gavumenti omwo abalemesa eddagala lino ogenda mu National Drug Authority neekusaba kino neekusaba kiri okitegeera oli abawooza nti nze naaliira wange oyo avumbudde neewuunya n'okwewuunya pulezidenti wano covid-19 omusajja akola covid-19 abantu twali tumaze n'okwejjanjaba covid mayumba gaffe omuntu bwe yakwatibwanga covid ng'omanya ekyokukola covid n'akolaki n'agenda naye omusajja bwe yaleeta covid-19 pulezidenti yamuwa ssente amangu ago akulaakulanye eddagala lye simanyi nti ne kati likyaliyo mu maduuka oba akyalikola eryekiyita mu lujja naye pulezidenti aganye okuwa omusajja ssente okukola eddagala ate ng'obusobozi abuyina neneewuunya bw'abanga Kayindo tafiire awa obujulizi nti eddagala eryo likola bati gundi omulamuzi eyawumula bati katuleebe naawe obujulizi abantu bonna abamanyi ne bawa obujulizi ne pulezidenti bakuleetera omuntu oyo bw'obanga ddala tokolera bannayuganda ttima lwaki omusajja temumuwa ssente n'akola ddagala eryo n'azimba factory ssente nga muziteeka mu bintu ebitaliimu ebitalina magezi mulinze ensi yonna abantu bamale kwekalakaasa kuba temujja biisa mazima matuufu muliyiseemu ne bwe mulikitwala mu paalamenti bajja kikuba kubanga eddagala lya suliimu eryo eddagala lya sukaali oliraba kampuni nyingi nnyo ezikola empisa ezo ezikuba abantu buli lunaku naye zikola biweweeza kuba obulwadde bw'obujja kaiso kampi kampuni zijja kuggalawo insulini singa onookola eddagala eriwonya obulwadde kampuni zijja kuggala abazungu kye bataagala naye kyesimanyi nti bannayuganda kyova olaba nti Africa katonda oba eringanga gye yakolimira bantu mmwe temulaba nti eddagala eryo lya mugaso okuyamba omusajja oyo n'alikola n'aliteeka mu katale nelya kansa bangi bafudde kansa omusajja bamulwana lwa ddagala lyo olwokuba tebaagala likole ki likolebwe kati ate naye awo agendako mu katego kaabwe natandika okugoba abantu ku ttaka Senfyuka va ku bantu abantu bonna obalira ebikajjo n'emicungwa bonna babeera bakuzizza obeera abaana abo be banakubanno be wakula nabo baveeko oba wagula ttaka wandiguze ttaka kuba protecti nga bugagga butava walala kujja kukola ki kubalira tewandize kulwanagana n'abasajja mbalemedde ku ttaka liwaligula olimanyi liriko abantu ogira bugizi noga kati kyayagala atunda waliwo ettaka eritaliiko basenze bw'oba oyagala kugenda kulima ddagala likola lyogenda kukozesa mu kuvumbula ddagala lyo genda olimiraawo n'okwo ku kitundu kwenyininyini teekawo etteeka nayenze okutunda nguzi nayenze kati omululu gwa Senfyuka sigutegeera mayiro 2 ebikolo byayagala alinga ayagala okulima essamba ly'enjaga ayagala kulima ddagala kuba bw'oba oyingidde mu kuvumbula weetaaga eddagala lingi kituufu kyayagala naye weesonyiwa abantu abali ku ttako tojja kulwana n'abantu nze kenyininyini nkuwagira ofune ssente ezikola eddagala eryo naye bwe kituuka ku muntu wa wansi gw'ogenda okugoba kuba bano oba owawaabira omusanvu batresipasa tebaava buvyeri ne bagwa ku ttaka balina ezijja gye bajjako eza kuliko eyabaguza bazaalirwako
oba bamazeeko ebbanga bo kenyini bamazeeko ebbanga tebaagwa bugwi oba bazadde baabwe be babawa awantu awo gwe boga nti tobamanyi mu mateeka tobamanyi naye mu reality okimanyi nti kwe bali baako era nkutegeeza Mr. Senfyuka singa onowambagatanya ebiri ogw'enswa bagamba bika ebiri agudde singa onowambagatanya okwagala okugoba abantu newankubadde gwe mutuufu n'ogwokusaba ssente mu gavumenti tojja kuzifuna kuba abantu bonna abadde bakulwanirako okufuna essente okola eddagala ero liyamba abantu kati tukulabira mu kifaananyi ekyo nti tolina njawulo n'abagagga abalala ababadde nga bagoba abantu balusaze weesonyiwa abantu kati gwe nekikyonco tolina njawulo essaawa yalyo naye lwaki ofaanana kikyonco kiki kyotomanyi kikyotolaba kikyotokoze abantu n'okkuba omulanga eri siragye luwamu atambuza pulogulaamu za Senfyuka mutwala ku radio siragye luwamu manyi abantu bangi kyogamba tosobola kufuna pulogulaamu yonna ku appointment ku bantu bomanyi abasobola okukolera appointment ne President Museveni lwaki tokwata Senfyuka n'ogenda ofuna appointment n'essale olaba asisinkana abantu abatalina mugaso banabayimbi n'abasisinkana basindi baani balagadi lwaki temukwata Senfyuka ne mugenda musisinkanya ssale kuba ssale wanjawulo mukko asobola okugamba muganda we ekintu nekikola ki nekikolebwa mukyala gundi President Museveni alina muwala we pastor lwaki temugenda ne musisinkana pastor oyo n'aba connecting ewa president direct Senfyuka n'afuna ssente kuba bw'anaaziisa mu bitongole bya gavumenti ng'amateeka bwe galagira tebajja zimuwa tebagenda kuba mwe muli abamulwana abataagala ddagala lifulume tebagenda bajja muwako obutundutundu tebajja zimuwa bwe batawamunika musolero butereevu banaye tweyanziza analysis yaffe ku Dr. Senfyuka n'ebitambula osobola okudda emabega era tulina analysis gye twamukolako nga atandise okugoba abantu ku ttaka kale tusisinkane mu mboozi yaffe